Tugalambi mugobi. Gulo yakedde kusiba tailo ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsimu oba oli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751 84 43 14. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Ave ku simu leero. Eno iPhone. Tewali buzibu eyo iPhone nene kwata iPhone. Eno 13. Yes. Manya bavu mwine entondo. Bado manyi nkote tekino. Oyagala njiveeko nzire ku. Naye ng'oli otya? Ndikiri yandi. Leero nsazeewo nkyekwatiremu wano. Lwaki okyekwatire? Siinaawo Bukenya Media taliiwo kunkwata. Bukenya yagaggawala. Bukenya yangamba oba yakola business ki? Atunda motoka bloka yava mu bwa bloga. Ati bloka wa motoka. Era abantu abagala motoka kusula motozi musobola okuyita mu Bukenya Media. Emotoka na jobo yengedde kusula motozi oba oyagalawo jago oba oyagalawo ama oba oyagala polimo oba oyagala ani. Ogifuna bulungi ndozo motoka muzaza neze tode kusula motozi. Kusula motozi esangibwa kiwe kusalama road. Kijanga dda ku junction ya Ntebe road yawo. Wetuli abasula motozi oba oyinza okuyita ku 0701 879187 direct obeera kusula motozi. 879187. Yeah. Sula motozi. Sula motozi. Owaye obudde bwankuba obulaba musobola okujja ne muli aloni. Fere tutya lo sujja ba aloni kubanga wanu waffe Subaru zizo muzira register. Subaru zirabye motoka ezakabi. Motoka ez'amaanyi BMW Benzo ziraba. BMW wali. Tukuwe motoka ku kibanja mpola kuba wanu waffe tugenda kusengukawo. Abantu abakola emirimu balengeza motoka nga buli obulike butundu bali bu pick up sobo obulike butundu bali bwe. Oboti sebintu ngale soni bweri yanguba okwe wale ebintu okutoba. Osana ogule motoka ngeyo ng'ogenda gikoleza ko nga business. Ja kusula moto sitogerezeganye. Wano waffe tupangisa awo tugenda kusenguka wetuli jangu twogere tusigale nga tumuvinga so twale motoka nga tuwadde nako sente kisinzira osobola okuba ng'olina ttaka ddene n'ogamba nange kamba weeko yiika muntu emmotoka osobola okuba ng'olina emmotoka gw'oyagala kukola bata oba ogireeta n'oyongerako oba ogireeta netukola ki ebintu ng'ebyo. Yes. So naye wano nga tuluddewo nnyo sula awo waliwo ku ttaala tujja tukoleraawo. Tugende munda wali kuba enkuba era yuko kube naye maama enkuba etonye ennaku zino. Enkuba etonye era abantu nze mbaga mujje. Mbadde ndudde okulaba omanyi mbadde bweru. Obadde bweru? Yes. Maama abantu abava bweru nga temukyanyuma kulaba. Lwaki? Kyegomba abantu bava bweru kiwa kyebweru kyafa. Wangamba mbu tokyegomba abantu bava bweru.
abantu abava ebweru bakola ki? Tuulira ddala wali okuvaawa Bukanyata ne 15 yatambuza bigere twamujja kajjansi nga bizibyewe biti. Kado manyi mmotoka javuga. Yabeera eno. Ono kata account ye liko milioni 3. Tacha da Dubai. Kama kwadaye Dubai ngakola yote. Abantu katize kasuko bava Dubai. Asiba Dubai. Ova wonera likiriza. Siba Dubai. Let me tell you something. Nti abantu abavange bwero ebulaya twabegombanga. Twegombanga ne kifanja diaspora. Nti omuntu yenna ngava mu diaspora nga no uli omwana asomera ku ssomero. Ngera mugamba oyo mugagga ewaabwe mama wabeera bweru. Omwana asoma ku ssomero mama nga akolera bweru tebamugoba ku school fees. Awe mwana muleke mama wabeera bweru tata wakolera bweru. Essaawa ya leero ekigambo bweru kyafuuka geyena. Bw'owulira omuntu ava ebweru osooka kumwekweka bw'otamwekweka okujjako ng'olina ekizibu. Abana batte kifaananyi kya diaspora naddala abaana bano betuyita bakadamu. Gyosanga omwana ng'agamba njagala kukomawo Uganda nzite maama wange nzite taata wange. Yeba nalaba omwana oyo yayogera ku mazadde lwaki maama tafa biki. Yes, kuba muganda. Ate ne ndabanga interview maama waayogera. Oli kubanoonya. Dakiika 2 maama gwe walekera abaana. Kwe kanoolaba ebiwemmeneko. Ebyo bitoletoole ebimpemempeme ebyana ebyo nze kasuku nagamba ebigambo bino era omwana mbale saagala kumwogekako natulunye omwala oyo kubanoonya abasajja ng'omwala oyo yali mulungi ng'ate muto emyaka egyo woogendera kubanoonya abasajja bw'oba toyina kintu wakati kimira abasajja oba n'ekipali oba ekikwa oba ng'olina ekijjolooto be babawala abameketa amannyo abeegolola ekiro abanaanyuka emikono. Era kyova omulala ne mu nnyumba mwali gyakola oba bamusibira mu kakeegi nga monsita ogenda okulaba nga anaabisa ebisiimuula ekyera mu toyi kyakuutisa amannyo olaba nga obwongo buliko damages nga simulamu bulungi. Okay. Anyway, saagala mwogerako era kiwewusembye okumwogerako naye njagala okukulaga ekifaananyi lwaki abaana batta ekifaananyi kya diaspora kati oyo osobola kukomawo nogaa nti ogenda mulaba kati ate ekirala nti kati oyo ensi yamubonereza yamupanishinga bali ku punishment teri mwaba atalina watakolera nsobi teri abonaabona atalina watakolera nsobi oyimyote Mukama noga nti ogenda kutta maama we ekigambo kikola embeera nti ogenda kutta otte maama wo walekera abaana bo nti ogenda kudda otta abaana bo kuba bazaala musajja omuganda. You understand? Kati olabira ddala nti oyo aliko ekibonobono ekikolime kitagenda kuvaawo kati obola bono kati abantu balina kintu basasula olaba mu kisa kya sitaani. Kisa kya sitaani alina ekibonobono ennaku zino ng'akuba nnyo gye Nalweyiso butamanya bonna butafumiitiriza. Kisa kya Lubaale kisa kya sitaani yaswala n'aswaluka n'aleetera famire y'okubaako ekikolimo ne bwaligenda Magombe kababeere baana be baliberako ekikolimo kabeere omukazi gwe yawasa mu famire y'omukazi yagiteekako ekikolimo ekisikire kitalivaawo owulya bulungi kabeere ye kennyini yafuuka ekimpemempeme essaawa yaleero kasuku n'otamba n'oyo omusajja bakulabanga ekiwemmeneko bakulabanga omutoletoole nga ye omuntu omu kutosobola kusitanya matako gatalina lusalosalo agannabansasaana agatalina nalwatika wakati agalinga ampu z'oluguudo tetuganya osobola okuvaayo n'obutali bumativu mu ngeri emu oba endala n'olaga abantu toli mumativu olw'ensonga eno n'eno. Ekyokubiri levo ya jjajja Nalweyiso si be bantu abavumwa osobola omugamba oba okwogera n'awulira message yo nga tomuvumye nga tomuvodde olw'ensonga ffe tukulidde mu maka nebaza Katonda ffe nakulya mu maka mangi kuba nkuze ndi mufuuzi nze ndi mufuuzi sina mama sina taata naye kimbezezaawo okumanya abantu we nina okubawa respect nina kweyisa nti era nebaza abantu abankuza kuba nnakolanga nnyo ng'akolanga ndogoyi mu kukola ennyo nebaza Katonda nayigiramu okukola nze sina mulimu gwe neeganya essaawa yo nonga nti genda osogola omunanansinga osogola kati enkuba etonnya nteekawo ebbinika yange eyakyayi sizoni yankuba ngenda okola nga nyinyuse n'ebiri sinyoma mirimu kati bo bano bakisa kya sitaani baasigala kusabiriza talina mulimu abadde ateeka sekandi ku papapo sekandi bamufuula kizibu vice president former vice president bamufuula ekizibu ku papapo omusajja talina bweyekyusiza bamanyina okulya amabanja munyera bya sekandi
bamugera ngageze mutoki bia gwanyako gwe bafuka muno gwa malamu bamuteegaawo ne bali embizi ne babologa ne bafuluuta omuntu takeena ngako ku mulimu kulanto okola wano ntogula wano toba Nalweyiso akuyambireko awo kale ninaye enkoko 7 nja kumbaja Nalweyiso muganja nyongera enkoko 10 okitegeera ekyokubiri njagala okutangaza eggwanga Nalweyiso si yakola appointment za president talina right yonna wadde ali second kuye talina ene president abane PPS we bamuyita Dr. Omona yakola appointment za president kati okujjako nga ffe muzeyi beyagala nga abaana be ffe Omona batatuyise olusi muzeyi yaye kenyini yankubira direct olusi Dr. Okia Dr. wa president kubana nkati ya Dr. wange just in case mba ndwadde yamumpa bwe bityo bibiri nti osobola okutaka mukano night osobola muzeyi yoga na direct what you know kati nze funa mukisanga gwe nali nkwisa ndikasuku jamu tugende sakuita wampita n'ogana nega Jenkins alwanze ntwale Jenkins muga Jenkins jamu tukebere covid nkutwaleke wa muzeyi tomanyi nzo funa yokofuna just like that timuzeyi yampise kubanze tango by'abantu bange bemba ngenda nabo buli bemba ngenda chovora ne babiga nze mbatutte banga bamazeyo okufuna ku busende bavuke ku motoka wa King Michael okweno nule banga bamaze mu NRM bali tebatukanga ko mu State House kati jeje Nalweyiso ofuma wabo erere mukazi watwe ekyokubiri Nalweyiso abo balina ennaku jeje Nalweyiso balina ennaku manyi baki balina ennaku esawa lero oyo kisa kya Lubale bamuwadde V8 new model javuga mpya new brand wajira najiraba new brand asaba emotoka nasabira mukazi we nasabira n'abaana ne jajja wajjajjawe yasaba emotoka ne bamuwa Aria new model n'amagama tateno tegenda mu nsozi nze nkola nnyo campaign mumpe Vogo eno tundula emotoka eninga tundula ne bagimuwa ejo yali muna abasirikale nga bakuba abantu emigobo gijukire ne bagimuwa nagivuga ennaku 3 n'agamba ate wiboha uliyayo omuntu nti bamuwadde gundi afunye kino nga bagamba oyo akifuna atakandije abantu bonna balaba basinga bakaba baleekaana abakaba tebabafuna bafuna ne baganda kumatiza mitima gyabwe n'okukola baganda okukozesa ekitono kye bafuna abakazi aba Nalweyiso manyi lwaki balina ennaku Nalweyiso n'amala yogera byayitamu mu State House okaaba Nalweyiso akera ku matende bamugamba nti ono muwaka wumbi ono muwe 3 ono muwe 5 ono muwe 8 nga tekuli wa family ye era Nalweyiso n'amala yogera ebintu byayitamu omukwatire ennaku yaje Nalweyiso bamugamba ono muwaka wumbi oli muwe buta lwakuba kati bo bakazi balina emmizi balabadde naye nga ye alinza omusaala gwe gwa mujasi oba miliyoni 2 oba 5 oba 3 ate bo balina ekizibu basirikale order ni order sio mahombe kwe bakolera Nalweyiso mujasi general mulamba na jaje Nalweyiso njagala okutegeza abantu bamulankinga ku bakazi bonna mu East Africa and the all Africa Nalweyiso yayinira eddala ofuma wati tenant general exactly njagala ogende omuntu amudiri oba ali Kenya agezaako mudirirako naye mu Africa yonna jaje Nalweyiso yayinira eddala kati sinagaana kubanga tolina butakanya naye mukubire obafuna njoga jaje Nalweyiso ayina abaana ba Vicky ayina Loda ayina Gloria osobola okwogera nabo mu ngeri emubenda nogaba nange jajja ate muzeyi ayina obuzibu jaje Nalweyiso ayina obuzibu ngeri babeera ne muzeyi kati Nalweyiso si controller talina sente za president talina sente za omanyi president Museveni abantu balina ekyo kyebeerabira njagala kibanyonyola muna mukitegere ye oba nkunyonyola entya in fact president Museveni yayina n'okuba yayina right ku Bank of Uganda ye nkikugambe ntya oba nkikunyonyola ntya president Semateeka amukiza aba n'obuyinza bwonna obwenkomeredde okusembayo kyokola president bwe yatulonda abantu bangi bakaya n'abafulufiga tebasoma tebakola kibayujja oba watya abalonda ta omukisa gubaguze nga nonze nga yenze era abantu mwe gye nasomera bakunonyezako n'obabbako ku kyalo banonyeza negye natuya P7 bagenda wafuna mmeka wakola otya bagendeyo mu byalo ogwagwa bakunonyezako n'abasajja oba wakagala mmeka tolowooza nti byangu lwakuba abantu babitwala ng'ebyangu kati bakisa kya sitaani balina ebikolobero naye ekisa kya Mukama first of all mwana mwende era baganda nze nkubira baganda mwana mwende atya mwana mujja na nyina bamuzaala 40 yo mwana muto bamuzaala 40 nyina yamwendera mu maka kakati
badduka bajja Gomba bajja naye mu maka g'Gomba omusajja neefuula nti mwana waawo n'abaana baawo ate nayagala obbazikiriza kuba ye ayogera nnyo aleekana nnyo alina olubuto lulinga kabuuyi w'embizzi yekwegamba abantu abaana ab'ensonyi mu buntu abantu abaggwamu ak'obuntu mu bulamu bwonna bonna buli kintu kyokola olina okusigazaamu ak'obuntu naye ate problem endala bwe bafuna abantu mu gavumenti nti gundi munene njogera naye tituli ntaki ne gundi alaba nti wakabinyo problem era ekiseera kiyinza okubeera mu NRM kwe kulwanyisa ate abantu abakola oba abalungi kati nga abafana eddamulira abasajja abalungi abakola era nabyeko kitange tamale ng'akuba ddamulira musabire Saalembi ddamulira be basajja abasoma ne mu America bali batikira ddamulira ensi yonna yavaayo neewuuna neebuuza ono muddugavu kyakola kino muddugavu ki era bamaze ne bategeera ddamulira yayita mutabani wa Mirundi Junior n'amutuuza wali n'amugamba ddama talina gwawala natalina gwatayagala takusibiranga ku muntu tayombangako naawe ofuma wakyekyo musabire saa anyway osagala genda just mbadde njagala kirambula bulambuzi ne bamaze ne bakwata tata wange Tamale Emirundi yamukubidde sinia namugamba nange ngane wewe tuba twogera olusi toserera olusi oyo olusungu okotekamu erinnya liserera kugotakola ki kyemanyi nti Mizei Tamale tayogeranga ko kuddamulira abali tamulumbangako kitega tabadde na gundi yonna just in case ndoza erinnya lyayitawo obuyisi nerigenda mbweto naye ekyo njagala okulaga nti kisa kya sitaani nze simugaana kuvuma Jjajja Nalweyiso ye wabawulira nga waafunira emirembe naye abantu balina ebikolimo ebibaliko ebibonoobono ebitagenda kuvaawo kati yensonyi yazifuula obusungu kuba yaswaluka ayagala aswale n'abantu ayagala buli muntu amuddemu amwataakire esooka talina mulimu gwakola nga ye yeyita mobilizer waawa nze nimwabuuza president n'appointment letter nabibalaga mu mwanumba nabijjayo byonna nemmotoka nabijjayo byonna nebibalaga owulira era nze sira kyemmanja Museveni nze sira kize sibanja president sagala mufuukira kizibu aba mpaddeyo alhamdulillah naye nze sibanja president Museveni kubanga ndi mukozi yanteka ku payroll okiwulira ndi mwana we yanzala ng'omwana n'omulimu yagumpa olw'ekisa kya Katonda omanyi omuntu akuwa obukulu aba akuwadde kulya obuwabuzi bwa president okiyita ekitono eyo lanka yokka gye nnina nze era ndaba bano abaana abaddako ne batuvuma ne bakola ki okubeera omuwabuzi wa president kintu kinene nnyo lanka gye ndimu ndi mu basekandi ndi mu bannakiwala Kiyingi ndi mu baminisita Kyambadde Amelia ndi mu Jjajja Nalweyiso ompulira levo gye ndimu era bwentuula eyo gye ntuula kati gw'otuula walanka ye erirudda wa nga tonnanvuma so nze siwagira kuvuma Jjajja Nalweyiso nakumwataakinga abantu abo tulina enjoga gye twogera nabo oba gye tukubiranga amasimu ne tutuma abantu abasobola okwogera nabo ekyokujja Jjajja Nalweyiso ye muntu wakwata essimu naye Nalweyiso tebamugamba nti wuno kino n'agamba nti ngenda kitwala ewange njagala okunyonyola abantu president Museveni walagira bawe full figo bakasuku ekintu ne bwobeera gwani kibeera mu linnya lyo weziba ssente beera akawunti yo mu mannyago era gwe baziwa tebakulimba nti bagamba wegundi ekintu ne bakiwamu gundi tebakikulimba tekiriyo mu state house lwako abantu abamu boogera nnyo ne beefuula nti bamanyi ffe tukuze mu Buganda muno ng'abantu abakulu tulina ekitiibwa otukoma Jjajja Nalweyiso watabeera jjajjaawo abeera ssengaawo oba abeera jjajja w'abaana bo ofunamu akulu n'ogamba waayi emyaka tegivuma mukazi asobola n'okukolimira asobola otakolimira Katonda alina abyajinga kyenkwayo nti buli mwavu alina bwe yakolera ensobi Katonda punishinze abantu olwebyo bye bakola kakati ffe tukuze mu Buganda nga nebo ffe twakula ew'omusajja we nnakulira adibadiri nga bw'osanga omukazi omukadde ng'akuba ebijanjalo kwata omuggo tomukkiriza bikuba nomala omuyitako n'otabikuba era newolwayo n'ogamba mbadde nkubirako muzayi gundi ebijanjalo mbadde wamuzaire odda ng'akuba bagamba it's okay that's good newoba bakusoma n'osanga omusajja ng'asindika enku oba yeetisa ekidomola ky'amazzi n'otakimuggyako n'amala akulopa nti omwiseko n'otamutwalirako mazzaamu emigo gye bakukuba kati ffe twakuba tukimanyi nti abantu abakulu baweebwa ebitiibwa era abantu abo abakulu tebavoolebwa kyova olaba nakugamba nti mwavu alina bwe yakolera ensobi kati oyo asobola okukubira Jjajja Nalweyiso essimu oba omwana we aligende wa Nalweyiso ku bigambo byamuvuma ne byamuvoola ekirala nakugamba nti Katonda ateekateeka obukulembeze bwa mirundi egi era Katonda ateekateeka emikisa gya mirundi esatu Katonda ateekateeka omukisa ogusooka ye pulezidenti w'eggwanga yakkiramu omukisa ne gusasanira ensi kubanga ye chief oba nkunyonyole ntya ye byonna
mumwina mumuita mu luzungu commander in chief kigyeko ye oba nti kugambe ntya omukulembeze w'eggwanga yakkiramu omukisa ne kusatanira ensi yonna kuba Museveni alina obuyinza obukutta obukugaggawaza n'obukwavuwaza nga takukubye na luyi basobola kuyingira buyingizi mu bizinensi yo nga tomanyi na bayingiddemu bati essaawa yero mulaba baseginya bapookya bwe bapookya omisango giganyina okusala buli omu aguyimiramu agamba ani yabakwata ani yabasiba ntayi lwaki pulezidenti yakkiramu omukisa gw'eggwanga ne gusatanira ensi yonna omukisa omulala gubeera gw'amaka families amaka osanga amaka era kyovola bagamba genda kewaka nuka kasi kunkola emirimu nazimbe nyumba yaganda okwa genda kewaka kyova uli nti omwana yazeeko wano kitawe nafa omwana muna yetu amna bejo yazukide yazeeko wano ngobadde maze emyaka nga 10 nga togenda wamma omwana waza wano omwana azeeka wano tubadde tuli awo omwana alabise emukisa omulala ye chachi emizikiti n'amadini ezikiriza osanga omwana nga tagenda mu chachi agambye akanula yita bimanyi bibuzabuza osanga omwana nga family yagamba zisagala mama wange yazala mukasajja akava bagagga bali bava muno yabalekawo osanga omwana omulanga ne Museveni tamwagala amupinga era amuvuma emikisa esatu agiri bbali nga ne Nalweyiso abandi baddewo tabaagala emikisa gyonna ensulo 3 ez'emikisa aziriwa ku bbali buli mwava alina we yakolera ensobi teri abona abantu alina watakolera ensobi muwanyisa Nalweyiso wano tubaddewo ffenna gwe kisa kya sitani kankugambe abaganda mwakera ku matene musuula abaganda bonna bakiwanda bannakiwala kiyingi Museveni alina obulumeka yabajjayo mwaba kuba ne mubeesuulya abaminisita abaganda mwalinga tembala bakibuule baani bonna bakasolo bonna baganda mwalinga tembala nti we bali navayo ne mbakola lisiti y'abasajja abaganda mwalwanyisa bannakyobe nakyobe yakenda ku matyanga yawulira akoye office n'omwami n'atuka n'okufa nakyobe n'agamba muzeeyi nkoye office muzeeyi olw'okuba ayagala nnyo nakyobe n'amuteeka ateeka office enene nnyo ekulya abakozi bonna mu nsi yonna mu Uganda yes era nakyobe naye kati alina emirembe gye alina emirembe nakyobe yakoowa nakyobe abeera mu office n'asirika bw'ati kubanga bakulisa byotalidde bakuvuma kuva ku nkyoko z'ebyobudde essimu yo afuuka ekizibu ne bakulangira ne gwe baasuubiza obusuubiza n'alowooza waliyo abantu abalowooza olowooza katulaba omwana nga bwe yalowooza nti yannebakako n'atuka n'okulowooza nti yanzaalamu nzoza yaloota n'afuna fiiringi nga mulabikira bulungi n'agamba nti yannebakako yanzaalamu kati alibiziraako ti abamwaganga baliwa kakati kino kyenjagala okugamba kiriwo ekiti twasuula abaganda ffeffe nyini bannalweyisa abaliwo ng'abaganda bannakyobe era ffe tubalwana era osanga omuganda nga yabalwanyisa walabuddeyo omwana omunyankola avuma Nalweyiso walabuddeyo omwana omulugu alavuma nakyobe era osanga bano basimanyi baani simanyi maki makungolo simanyi ani be bavuma bannakyobe ne bannalweyisa era Nalweyiso oyagala aveewo bamukuwa omulimu oba olina omwana wakitawo gogenda okuwaawo nakyobe bw'anaavaawo bagenda kuwa omulimu ogwo oba olina omwana wa nnyoko gwogenda okuwa omulimu ogwo olwanyisa fulufiga aveewo fe abantu abatuma bonna baganda oyagala nveewo nasanga waani gwe najjawo tewali ne bampaawo Nalweyiso yasanga ani mu kifo kyalimu n'amugobesa ne bamuwa yagobesa kitaawo yagobesa nnyoko ne bamuwa omulimu lwaki omulwana aveewo anaavaawo ne bagukuwa ekisinga okunumera ekinnayamiza bajjajja babikidde nnyo abaana bano babagadde nnyo singa omwana ali wa nupe yakunamira eggwanga kubanga oyo nosensi Ssemateeka akulagira bungi okumwalirako kawaayiro 17E kagamba nti buli munnansi kimukakatako okwetaba mu nsonga z'eggwanga Uganda bwe kikola ki bwe kiba kyetaagisa oyo nosensi Ssemateeka amulagira omuwawaabira era nze nali ngenda kuwawaabira ekisa kya Lubaale muwabire mushuwire naye bajjajja Nalweyiso babikiridde oyo omusajja ne basirika kwayo nyuzi singa ali mwana wa nupu singa ali luzira nga musibe ne bakireka ne bagamba kuba owakubawo mbenga ne bakireka kizo kikola ebikolobero bingi mwakyako n'abasirikale ne batomera abakazi mwenna mwakala bakatambi katamba tebamukwata owulira balina kadi bayita bastate house akolayo ddi anti-corruption eriwo okukwata abo abantu era infact ngendagenda mu anti-corruption naye ekisa kya Mukama akyuseemu ekyo nsiba nkimugamba buli lwe twogera era namubuuza juzi ne mmuga nti Nalweyiso ofiirako waaki alina ka vidiyo ke yampeereza ng'akutte wansi ne waggulu naye be yagira nanga nti baamuyise mu state house sometime back kati juzi era namulabya Azzeemu
okuba afaane Nalweyiso ne mwafaane Nalweyiso okuba waaki bwotyo balina akabadi balina munne bwe bakola amugamba gwe kuba nze mpoye we batuyite waliwo ebiseera bakoja janoshira wa milioni 6 naye milioni 6 zonna zagaba ffe tuli eno ffe atumanyi waki tatuyita n'azituwa ffe ne tumukubira kisa kya Mukama wano n'ategeera chakola tuli idol tunapamidde nembikosanso bi ngono yawoya baina cabinet yabo bali bajinyingiza mwenaza umanyi wakibanjaga zanagana okuyingira mu nonsense yenna kyovola bampala nakakuluka lyawo bwekati nayenze nagana okuyingira mu nonsense bagamba jamu tuvumono onayite eno bebayita tulie era bali batandise ku jeni baleki nembaga muve ku jeni yakajja talina kyamanyi office mpya asanze papula wezi oyingira mu office jeni baleki yalimu nakyobe ngerimu papula ziringa gundi nga bantu abasuliza naye nga basente za state house katika gambe bazitera mu kota kwani muzeyi talina wazirima ova ku muntu agaba okuva ku Monday paka ku Sunday yazirimawo ate abantu abasinga okusaba sente teralina be bakola nti nno bawe emisolo kadinga onola basula okitegeera nakugamba nti Uganda yonna ku bantu milioni 45 zatulina obenkaga nakola research nga abantu milioni 2 be bawo omusolo oguyimiriza ab'eggwanga yonna kati balabali abantu abasigaddewo bayimirirawo bati era osanga abantu abayomba nga baagala kukolera bwerere mukasi setuku tebayiwa ku nguudo ebintu baagala kukolera bwerere tewali ensi gyogenda mu kasoko otambudde ensi zonna wali ensi etaba musolo osogera ku street Dubai n'oyiwaawo ebintu lwaki tebagenda e Dubai osogenda wonna n'oyiwaawo ebintu ekkene bayiwa ebintu awo ku street anyway so njagala kirambulula bulungi ne mutabani wa Naduuli atuyambire ddala muzeyi Naduuli tukuwa ekitiibwa nze nagana okwataakinga olw'obulumi n'obusungu olw'ekitiibwa kyenkuwa nga taata waffe naye muzeyi Naduuli kano kalowooza njogera bwogezi muzeyi obaddewo nze maze ebbanga sirabangako omuntu avumanga mutabani we Jakana ebbanga lyomaze ng'ovuma Musale ne Museveni singa waddayo mu constituency gye bakukuba akalulu Jakana yagamba bano be bamukubya bamujja ku mugaati era Naduuli naye nawulira agamba ye tafunyeemu olwali mmuwa ku mugaati we bati kwe kuguvaamu Naduuli abadde minister for a long time yaliko myaka 5 gyokka 5 years bwe yali minister yakolaki yagaba mbizi omusajja omuyisiramu Katonda nga ajjayo nakugamba tewalimu abatana watakolera nsolo oli Alhaji Mulamba ofunye omukisa oli minister ng'ogaba embizi naye eddiini tekikkiriza eddiini egaana jirya ebintu byonna byonna bagaba mbizi ate ze zaaliwo ziyinza okuba ze zitambula kyamu ku bwongo ng'oli Alhaji Kasuku ng'oli Aji tudde mu facts simulumba mukama wange era simulumba kitange tudde mu reality ng'oli Alhaji neweyandikayo emisaalo ku mizikiti Allah yandimwadde omukisa neweyandikabidde ba sheeki obugaali oba bodaboda Allah yandimujjukidde naye oli Alhaji Mulamba n'ogaba obubizi ng'oli Aji nze Museveni wampa wa minisita emyaka 5 mbasina kyemubanja tuli milioni 65 zonna ziwana kufuna mirimu abaana be basomedde ku ssente za Museveni za gavumenti n'abazzukulu kwe bali Aji Naduuli katomumanyi bw'omusanga mu office takonkona waba alaga wonna era bamuwa ekitiibwa nga Alhaji Naduuli abasajja bazirwanako era bw'ayingira watu mwenna basooka ne bateeka wani bamukolako kati ekyo kankikugambe nali nkirabiddeko nze akyogera ne wampita kirumiriza mbadde sikimanyi ekyo Aji Naduuli talina bwakonkona era bw'aba agenda awantu mwenna babadde bakolako abasoosewo dde babatuuza wali ne bamumaliriza era tebamuyimiriza ku gate kamera ziba ziraba nti tebamuyimiriza bayoga Aji mumule minisita kitaffe abasajja ekikulu abali mu office bano abafandidde mule bawa abantu respect ate bavubuka bato bageno David Muhoozi Kanerugaba oyo musajja tebamuyimiriza naye omwana wa minisita n'oba nga wali former minister n'owatuula olina akantu kawesigaza n'ogamba waayi sajja bawe kitange yabeerako emyaka 5 bwe tuba tulina kye tubajjayo batuka akayimba ketusulamu sajja nvuma baaki yewe n'abavuma naye Naduuli yagamba abantu abalala bafuna bo waaki tebafuna wadde abadde afuna naye omwana we waali bamuwaaliye omwana we Museveni alina obulumeko omwana wa Musale yali agasalamu anti yava ku ki okutandika obbavuma era alina ensonga ze naye kwava kugwa kalulu akalulu bakamukwala nupu ekisooka
Jakana tayagala Museveni, tayagala Kabaka, tayagala Bobi Wine. Ya inensi jayagala okubera munga yeye. Sana musalita mwagala. Talina muntu gwayagala. Kati ya inensi ye abalonde mukubanga bukifa jana kiwako ensonga ze nga si ntuufu kiberanga yo. Kati ya inensi ensubize ye jagamba jagenda okuzimba bemu n'abantu abalala. Kubanga avuma Bobi Wine, avuma Museveni, avuma Sale Musale, avuma Kabaka, ne Katikira amuvuma. Yamanya abalangira simanye banava abende, simanye abanyarwanda simanye abo siba Kabaka babayita polisi, ebitore tore, ebiziringu ze bigamba siuliranga nako. Novuma president nti kiziringu. Novuma sasa Kabaka nti kiziringu. Yavuma Kabaka. Echa president sekyulira anko ne kya Kabaka. Naye kya Kabaka solo kikolo musajja omuganda. Ekyo kutwa watu abala mu tribes. Kasuku. Oyina nakuwanga nawo oli ngatamanyi tribe yo ntuufu. Nakuwa nako ne mukyalo nalaba kawara kapote bakala Kanyarwanda kusinza bana bakazi n'abana boyina. Kakazi kalungi nnyo kanjawulo nnyo. Waki mwete okubolagana mu tribes. Fabasajja banyana tubazaddemu abana. Waliwo banyanda bazaliddwa wano nga bagasumba. Kati gasumba shayina amuzalidde wano. Ogenda muganda simuna Uganda. Kana ne national ID. Ogenda muganda toli muna Uganda. Uganda yense kyayina abantu tribes ziringa kana ziringo banga nkaga ziri wano. Waliwo abana bakonga bazaliddwa wano basomedde wano. Mugenda bagoba. Kuba president mungi yasembeza abantu tagoba abantu. Waliwo abayini n'abakyayina bazalidde wano bo balemedde nawo. Nabenda ba emyaka abakazi babadde boogera amini wali ago babayindi wano. Babadde banyonyola nga bagamba bamu bafa ebintu badduka babirekawo abala teba baba myezi 3. Eyo program mwana kyetaaga n'ogiragane ku bantu kuba natunudde bwenti ne ngamba my god NNC Museveni kitegeeza zaawula zaawo zinsitukirize si mu bubi Museveni ajja kugenda nenja ganjogeze facts kirina kati muganda wange Bobi Wine byagambe nti president Museveni tumujjeko amafuta tumujjeko sente ajja kugenda Museveni ajja mu Uganda ng'erina amafuta. The many countries nga tezina amafuta naye nga weziri zitambula era zistandinze amafuta gakajja tuyinza okugasima n'okugasima Museveni ayinza n'okugana okugasima era Uganda egera situla egera kusigalawo ng'egenda mu maaso kuba tegabaddewo nga Uganda egenda mu maaso era ng'ekulaakulana okusinza Uganda bweyimidde ebizimbe bye tuyina emmotoka ezirimu enguudo ezikoleddwa amalwaliro ge tuyina ne wetwali twakeeranga ku matanga bagamba nti basi simanyi yani bwekuleka UCC bus oba waliwo radio emu oba Uganda ki waliwo TV emu UBC yali UTV ne radio Uganda kati omuntu alina license ya radio n'essimu yo radio na TV okiwulira kati gwongambe nti Museveni tetugenda kusima mafuta mbwa masulu musayika amafuta pipe nimekuita mbwafe aswa n'oganda okugasima Uganda nesigala ng'egenda mu maaso era gwe onojja mu buyinza muganda wange contract ejo osikoze n'abazungu gwe onogijjawo otako bali okoze nabo contract temuleetawo pipe kati ate gwe onojja mu buyinza yagala okujja mu buyinza oza contract eyo n'ekyukamu n'okkiza mbateje abadde mbogeza arrogance mbogeza obutamanya n'obutafumintiriza nti ekira kijja kutuuka nga gwe president Bobi Wine onoogenda bagamba nti ate banaye contract enakola yali nfu kakati bannange mu nnyambe tugitereeze mudde muyisemu amafuta zekyendowooza nti tufumitize mu byetwogera ne byetukola tusobole okuganyulwamu nga bannayuganda kubanga tugenda kusigala nga Uganda yaffera nga tuli bannayuganda n'abaana bajja kusigala mu Uganda ebintu byonna byemukola mubikole nga mukimanyi titusigala tuli bannayuganda because Uganda togenda kukyuka obeere muntu wansi ndala abantu bali bamaze emyaka mu America meka nayagala kuddako mu jabest ayagala kuddako waka awulira ayagala ddeeka akobye ekyo yakimaze awulira akoze akooye kyokola abantu abali eyebweru tebalina kibe katusobogera mu America n'ogula ennyumba ttaka mu n'ozimba nga ojja mu Uganda nakibagamba naye kibagamba nti kireetedde Uganda okufufugala ennyo n'enguudo gaana okolebwa ensi za America zemulaba ziri 52 states ezo zemwepankirako naye tewali alina ttaka lye nti nettaka lyange era bagamba twagala kuyisa wano oluguudo ba payipo y'amafuta tebamala kukwebuuzaako kubanga tolina right ku ttaka tolina buyinza kwaka ate ekyenjawulo ekiriwo mu ziri ensi be bagamba nti twagala yisaawo bayisaawo kye bayisaawo naye wano abantu bagamba nti naye bagamba nti tuyisaawo oluguudo bajja ne wayitawo emyaka 5 oluguudo teruyiseewo ettaka lyo baalitwala ogenda olaba waliwo ate abalizimbyeko nga ne ssente tebazikuwadde juzi baadde balaga ku TV oba baali bagala kukola luguudo bannakawuka eyo ng'abantu tebafunanga ssente kati ne bagamba nti ffe tetulina buzibu gwe ŋŋamba nti oyagala yisaawo nze nkuwa ekyoyagala oyisaawo naye ekuba nayitamu eka zange 5 zonna baagala bazitwale bakusuubize nti bajja kusasula baleme kuwa oba bazivaluwingemu ssente entini
ogenda okuddamu olaba nga waliwo omugagga ate azimbyeko esinza okujja omulugu bagugenda okutta bannayuganda ne baministers betulina kyova olabira nze still nsigala njogera ku baministers nze sigenda kwesiba ku Museveni lwaki Museveni akwata obuyiza n'abuteeka mu mikono gy'abantu yensonga ati tulina ministries tulina bacancerers tulina ba RDCs tulina bandi ku mirembe giri tebaaliwo parliament yalinawo abantu bali 5 bamusanvu nga batuula kuba nalabako minister president yali omuganda yali agenda okola yalina abaminisita baba 3 naye minisita byagenda na Museveni bamuyitaani binaayiza minisita yali Museveni gwe yagenda naye tebaaliwo esawa yale watu tulina parliament nga tulinawo abantu abasuka mu bimeka nze newunya ne parliament eno kuba parliament eno ekisinga okunnuma kwekula nga parliament etesa kunyegenyege prime minister nova noyogera kunyegenyege kani imagine nova notongoza obubina Chiwanda yareta obubina bwe bamuvuma nnyo n'okumuswa ne bamusuula esawa yale nalabye kadaga abubukidde yabutongoza kwekala kirina nnyamiza simanyi kiri mu ggwanga era simanyi kiri mu parliament ne baministers ba Museveni abantu bali mataba bali mu kufa owuli anti abudde abassa abantu we bati buli mwaka lwaki mugana ne musana takero livaawo ne musangula bane mbagwa ne mbateeka awantu buno mumusali akantu ke state ne mugamba nti state yebudde abange budde batadde wano kuba ministers ali wataliazo ogenda okulata obumbi bwe buti bwayise wa billions west zaayise naye buli mwaka abantu bafiira mu kifo kyekimu n'okiwe n'omwana gwozala agenda kula nga awuli anti budde bafa lwaki temusengula abantu abo ne mubaganda kuddirawo ddala n'ettaka ne muteekako baningi ekyo kali kiri awo lwaki ministers tugasati kubanga Museveni obuzibu bw'alina bana era cabinet ministers bamamutwala byalina okukola be bajja mu bantu be balina omuwa reports be balina omuwa biki naye omulugube gw'abantu ba president omulugube gw'okwagala ennyo essente mwalabira ekigambo kimu ti president Museveni ajja kukoowa naye muntu kabugutu yambe bannange president Museveni ajja kukoowa kuba naye muntu one time ajja kukoowa agende ekisozi atuule munteze ajja kadiwa kuba naye akoze human being tasobola kulwanyisa nature Museveni takyalina myaka 2 oba 3 kuba naye muntu ate naye era nze newunya lumbu y'okuba ng'abika sale musale n'abika sale musale n'atuuka okuwakanya sale musale yafa Museveni jayo omulambo gw'omusajja ogutulidde eyo video yaddi byagamba mwaka simanyi nze newunya omuntu afolowinga lumbu ye era mbate abamulaba nze simulaba naye newunya abantu abamulaba teacher nkulabira ddala ng'oli kiwulenge njagala okubuuza abafolowinga lumbu ye mu emyaka gyayogera iPhone 13 yafulumadde yafuluma emyaka 2 emabega mukola okwaddeko mutabani wa Sale ng'akutte iPhone 13 Sale Musale yalabika Saturday ya wiiki ewedde mu wiiki n'alabika ne baanite n'eggulo yabadde embaga kati yaga agamba mwete international news TV sibakola ebintu mukwano gweyagala international TV olina yali ekukyazoba nawe okuyogerera kasimuko n'ofuulinga abantu gw'omanyi abafudde gw'omanyi bawawa obutwa gwani akusasula muganda gwana ate teri muntu atagenda kufa Sale Musale waba yafa wiiki zoke mulekaawo mune mirembe family ye endando ng'omulambo gwe byekwatako abantu bali afola ba queen olaba bakabona betusinga okuwa emikiba netugamba nti bano bote basobya basembayo okusaba madini bakali dinari bafa nabo bafa queen yafudde omuntu yandisembeyo okutugamba ntafa queen yafudde kati Sale Musale yatafa omuyisa Robert omuyisa Jinja oba n'ensozi ziseteera katunasete ensozi zitamanya osanga ensozi olwaliwe twakulanga nga tulaba ensozi ogenda okutandika kati okubategereza nga olaba olwaliwe uti olutambulako n'olukola ki katunasete ensozi nezitamanya nerumbu yajakkeera ku makyanga takyasobola kujawajja bino bintu naye abantu bafuulinze abantu bataddemu mu mind bakoze eki nze newunya abantu bamufiira teacher ayogedde nakeera nemanya nasolooza esente ne bamuwa teacher tasobya solooza sente zaaki amanya okwekubya akawunti banzibi bankubya ate kati bankutte ate kati mupe sente ate luze yabba zaali meka nga yekwese ti bamuwambi bayi tebamuwambye anyway saagala kugendayo kwa saagala kwogera kwa stupid people like Lumbuye saagala bawa platform yange bomanyi bwobogerako nga yalinyanjogeddeko kati Sale Musale yakyogerako luli kyaboogana ekibimba ejjovu yafa jakulirizinga omulambo dedepode ya Sale Musale ojagaza ki oli musezi nti oli abafu obuyagala kugulya teri muntu atagenda kufa ne Museveni ajja kufa naffe tujja kufa kubanga olina ne bakadde babafa ne bujjajjawo bomugulabika bwafa dda
buli muntu akula opposite y'okuzaalibwa kufa era opposite y'obulamu kufa buli ekizaalibwa omukazi kimani kikola ki olaba empologoma ze zifiira mu nsiko gye tutamanyi nalongo njetera ebintu olaba empologoma ze zifa nosanga nga olaba emisolo gyeyiwa naye era gimana gifa so kati sali musali bw'aba yafa muleke lwaki omufiirako nnyo era kyekimu ekyo n'omusajja simanyi oyo omutabani wa Naduuli mbu tumwine kaali kaki kyali kijjaguzo sali musali kagenda kuba kasiki Museveni eri bambaga bakolaki oba gwe atagenda kufa bw'otatuuka ku mbaga ya sali musali bw'otatuuka ku mbaga ya Museveni nze beebanja abantu ababika oyo omusajja ne bamusooka okufa Museveni ne sali musali nze nkuzi babika sali musali nga simanyi nti ndi mulaba nako omusajja bamuwise nze nakula babika sale musale nga simanyi ndi musinkana nti bandi mulaba nako bandi mukwata ne mu ngalo nga ndi musangawa ndewe nyanyi bayi Museveni bayi sale musale nga tumanyi linnya nga tumanyi ne munyonyi za Museveni naye nakati wali kaliba ne 2026 akomawo ku batu pepe ojja kumulaba bako kikofiira ogenda kula muze kikofiira ku batu pepe nga ali wali muta 2026 nkutiri n'okutya era nze ntibagambe ate nzomanyi saagala kulimba bantu era nakibagamba ne luli nemagamba muwozi siganye naye 2026 Museveni akola ki akomawo nga president w'eggwanga Uganda maybe awo wanateera oba wa mwana wanamuweera oba wanamuwambira naye nga abantu abalowooza nti eggwanga lisobola okudda mu ntalo mbuoba olw'amafuta mbu terisobola eggwanga terikyalirwadde kudda mu ntalo tetukyalina budde budda mu ntalo obudde bo tubuyina tetubuyina lw'ensonga ogenda kwekwekawo mwana ekapeeka yonna yonna yali nsiko kati yonna yonna mayumba makolero ekyokubiri ensi teringa mwali giryowooleza abantu balina ebintu byabana bagagga bangi nnyo abasisa abasajja balina essente bebateekamu Museveni essente sajja bagala nsente bengedde sajja bayindi bava eri basidiru bali wano kati osobomuga nti toli muna Uganda nga ne balagiifa bazaalidde wano mbu bagambe mbaokyusa ggwanga mbu ate badde mu ntalo otalizaawe zife naye nanti kati gundi etunuleeta yampundi omusajja omuyanu Mukama bannaawe omwana ngambuza mama gundi yakulumawa ono omusajja yafa yani gwe batta Gaddafi ensi yebagita batya Libya lyeti esawa yale twalinze nalimpaganya nanjagala nnyo n'omusajja yani mwawaganga wano entalo eza kyakaali olaba esabbuuni alinnye buli kintu mukirinye lwa lutalo lwa Ukraine simanyi nani na Russia kati mpuyidde Putin lwamukeese alukooye luganya okuggwa ennyini yalemezaamu ate ennyini yalukooye kati bikulaga nti eggwanga terirwadde kudda mu ki okyakaali gwe mukuba tosobola kusakata nnaku ssatu gweosobola kukweka ennaku nnya kasuku nga tolidde awati malanda kyekapini ogamba bagendeko ewaawo nakwekyandika naye anti kati ebyo byonna nga bwebiri full figure ekirungi otera okyogerako nti n'abali mu buyinza nabo bakole ku bintu abantu babeere bulungi baleme kubeerako nakwemulugunya nti abantu babawa ebifo abali mu bifo nga bakwa position yakukolera abantu kolera abantu ekinnuma ekisinga okunenyamiza bebabaka parliament betwalonda ababaka betwalonda kati esawayo njagala okulaga mbogene Masembe yadduka ye kansala LC5 mu Makindye yewola milioni 10 naziya omubi Masembe yebogere Masembe bulijjo eyerinnya Masembe bakansala yagenda wa bali mu America bali Canada yagenda atagenda kudda nakyogera kwa wano kuba nanjagala muno panengamba kamuleke ngatunda akayumba ke kali eri mazzi tekaweza na milioni 2 milioni 10 yazirya bubi njagala kudduka yajjama nonga asaba namba ya namitala yagala genda mu America kati yagenda tagenda kudda bakansala bali mu kagala kwanza gambye ko abantu bangi kati abakesisi yes abagenda mu America tebagenda kudda abala bali Canada abantu bangi babombye wano kati selector bya yabombye nayo tayina kifo gundi yabomba on wa radio Simba yani katongolo mutongole yabomba bwestezo manye babomba abantu kwa gamense chuse station yagenda kotidde kuba ne messe bantu babombye nenga waliwo bakansala zibemanyize sigenda baminya yabasinga banubu baduse ngate babewola milioni 10 kati wandi wowola milioni 10 ekyo basala musala ko katalaba yewoze 10 takyalina musala 10 kasa kiteka yali wode kolera abantu abala besimba mu constituency simwe basula zanagenda kupateza abantu ngomuntu babalonda ekazo sijabeera kati okugezanga ono musajja w'ennansana yani toli mwavu mutego gwe mwavu yesimba ogundiwa
era gye yayita Luzira saizi Luzira kakati anamanya dde bifa mu Luzira era asula watasula Luzira mbadde ki omuntu w'ennansana alina amaka lwaki teweesimba ennansana ene weesaagala kugendayo era saagala kubayingirira kuba naye tebajja kukolera bantu kati gwe omulanga gukubire bantu kukolera bantu nze ndikuba omulanga abantu bakolera abantu kuba kati ne bali ababomba nabo embeera eyinza okuba ebayinze olaba kansala adduka si kubayinga weewala 10 kati olaba weewola 10 n'odduka kati ate ono atasobola adde okwewola miliyoni njagala okulaga kiteeka tewalirodde kukolera abantu singa walekera ekifo kyo omuntu alirodde kukola kubanga omuntu afuna omusaala omuntu afuna lawa atabula batuula balaba bawaluka gabo batuula banywa obukyayi njagala ona mango wa gundi wa orange minati wa orange netelezi ne ona apple tote nono mwetere ona apple bili genda maaso kakati tetubagana kubomba omuntu obeera kansalas ofuna lawense balina obutwe balobinga oko kugundi kuki ku division bubeerayo bungi bakansalas sebo taberanga sente zafuna omwezi tozimanyi muwini bwaba asobola okubomba naye ono omuntu gwotakoledde beba minisita kati omwana wa Naduuli aba akaaba kati ataberangako minisita kasuku gwe oli abana n'okulwana naye ekizibu ekiri omwana wa Naduuli osizze musingi ki yekisa kya sitaani onoddamu ogende wa Nalweyiso osobola okgenda kati bwavuma Nalweyiso oba bwavuma Museveni tosobola kgenda eri muntu wa Museveni nakwagala kabere fungo byono owa finance kabere kasolo wabo nababeera batya ne bagamba owaayi banana banaye batakyegana ekisa kya sitaani kati omuntu okulaba naye omwana wakulengera nga bepa ekifaananyi omusajja oba serefi akatanga olina omusajja yakudama oli ateeka ebibiina ku ngulu ebiringa mpu z'oluguudo yayambala ekipale kyekinanansi alina olubuto olulinga kabuuyi abana baba bakutya nze yakubira essimu ngakanana nga ayagala kumitinga jangu tubakakase ne mugamba mukwano siri mwezo levo nze ni mwabuzi wa president banda bebata wakunamye wekunamidde nagenda okulaba nga alumbye junior nga muswavu yenna ng'olaba obuswavu mumutunula bumutambulirako anoonya gwafa naye n'asalawo anvume n'anvume ebigambo bingi nnyo ne munange nze govuma emitima gyakaluba sinze Nalweyiso nze nja kuvuma ne gwebakako akwenyinyala ye kati gwebakako tonna kwenyinyala okyanye gwe wafuuka kikolimo olinga kikulukuto oli kikulukuto ekyo kikubulya bwe kiba kikulukuto tekiriwona wadde bayibuli yawonya omukazi w'emyaka emeka ekikulukuto gwe kyo tekiriwona kuba Yesu yafa hazalidda yakomawo n'abula anagenda ekikuwonya naye ndowooza tujja kukoma wano olunaku olwaleero tweyanziza nnyo abantu sooka obeere nga abasiibula abasiibula njagala okugamba bannayuganda ekigambo kimu naddala abantu abali mu laavu mulekera akasuku ebbanga limaze nawe